ntandise nakatambi wali ntandise information gye ntandise nayo ya King Saha naye nga maaso awo ngenda kubanga nkuwa eya Gloria Boogie ate wali wona naye nga essaawa zino ntandise wali n'omuyimbi King Saha era nga bwe yabadde bw'ati nga yakava wali e Dubai n'atuukirawo wali wakaawe oba wali enakawuka muganda wange mu makage wali wonna omwana alina engeri gye yakubyemu freestyle oluguudo lw'enakawuka abantu ne beewuunya abantu ne bakkiriza ne bagamba bannange omanye eno mmento ya caution ey'aba Jamaica munnange wali cautions kakati nowuuno omuyimbi King Saha yagituddemu jjukira nawa ne Uganda tulabyeko wali ne Alien Skin naye atera ogituulamu wali ate ekintu nesobola okuba nga kitambulira ddala kakati nowuuno mwana mulenzi King Saha engeri gye yatudde mu beat wali ensi yakkiriza bannange TikTok wali wonna abantu boogedde ku Facebook yonna ne bagamba mwana mulenzi King Saha bannange ng'alina eddoboozi ng'apanga ebigambo sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga nsooka nkuwako kano akatambi munnange naawe weewulireko King Saha ate ngenda kuba nga nkomawo mu maaso awo. Kakati munnange ate nga nkozizza wano kakati omuyimbi munnange Gloria Boogie mu byonna ebibadde bigenda mu maaso ye kakati tavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'akatambi akasaasaanye ennyo wali ku media ye avuddeyo n'abalaga nti nno ye alikiriya wali wonna abagambye nti nno mutonzi waffe munnange ate yasalawo mutonzi waffe yasalawo era nga bw'olabaawo nno ngenda kubeera nga ate nkulekera nno challenge eno gy'abadde akoze wali ate ku mukutu gwe ogwa TikTok. Mutonzi waffe yasalawo bwe mba mmwe musalawo lwaki si mmwe muli bye tuli mutemubyagala si mubi saagala nkwatwe togande mudde kati